akasana kookya bananga akasana kali eno akasana kookya bw'oba gwe towulirangako ku geyeena mama nnyaba akasana kookya. Anyways, nazze eno kuwummulako nga bwe mundaba nakyusiza dde olugoye. Engeri gye tuli abasiraamu tetukkirizibwa kulaga mibiri era olina okwambala ekintu nga kiri decent. Ngera mundaba ndi wano ku kabiiki naye ekimazeemu amaanyi mukimanyi. Ekimazeemu amaanyi kiri nti abantu beno bannange baagala eddiini. Bannange abantu beno baagala eddiini. Ne bagamba nti eddiini gye yasookera. Omanyi abantu okugwa mu si, kozi si bagiyita batya mu Luganda? Banaye si bagiyita batya oba mu Luganda? Obadda nnina ne baneighbours nga sibalaba. Oba si bagiyita batya mu Luganda? Omanyi abantu okugwamu nga bambadde abaaya. Omanyi kye kitegeeza okugwa mu si nga mwambadde abaaya, azini mwebikkiridde okuva ku mutwe paka wansi, sitookisi, akina biki, akina sitira. Natidde n'okutya ya Rabbana. Bannange natidde. Ndowooza mulaba, this place is really beautiful. It looks beautiful. Naye era kasirise. Ngenda kambalageko eno emabega how it looks like. Muyinza obutalaba bulungi. Let me flip the camera. Kagadeni kange mukalaba oba mukatya? Kalabika bulungi. Nange eno nno waliyo ebifo ebirungi singa si musana. Bannange eno wandibadde nga kyekifo ekisinga. Bano abantu bannange baazimba ensi. Kyokka ekisinga okusesa lino ddungu, naye abantu baazimba ensi yaabwe bano. Mu musenyu guno gw'olaba abantu bazimbye ensi, abantu bakoze ebibuga. Bannange Saudi erabika bulungi. Saudi eyina ebibuga. Saudi eyina ebintu. Bano abantu bagagga. Waliwo ekintu kye nayize mu bulamu. Ensonga lwaki bano abantu bagagga bw'osanga omugagga abeera mugagga ddala nga yavunda n'ovunda. Bano abantu bavaluinga money. They value for money. Bavaluinga money okufaako obufi. Tubalabanga abantu abali extravagant nti boonoona nnyo. Naye ezo zolaba ze boonoona ate ze ntono ku ze bafuna. Kitegeera nti Omuwarabu buli week agenda na shoppinga, new shoes, new clothes, going for salon, making new hairstyles, nagenda for manicure and pedicure, nagenda for massage, nagenda ku bintu ebyenjawulo, taking vacations, riding new rides, new cars, buying new cars. Naye have you ever sat down and thought and think of how these people are making money? What ekirowoozo zaako? Oba you don't really think about it. So for me, I actually take time, ask the people I work for sometimes. Yeah, because that's acceptable, by the way, to have a chat or a conversation with the person you're working for. Nayate with respect. Yeah, respect is needed. No mubuza, how do you get money? Yeah, chiwulikika ng'ekibuuzo ekibi naye no babuuza, how do you get money and how do you sente ozifunamu otya? Sente zo z'okula ozifunamu otya? Nakugamba first and foremost olabagana amaka gange nakubuulira sente ze yagagula, because these people, they don't build, they just buy. Ate they buy from governments. Oshege ate balinga fenti, they are going to come and ate buy a land, after buying a land ate buy plot, ate after simanya diwa material what and what bagula ku government. The government constructs amayumba ago ate bo ne bagagula ku government slowly by slowly. Omuntu oyingira mu nyumba n'otandika okusasula oba per month biki paka ennyumba eyo bweggwayo. You get? Paka ennyumba eyo bwekola ki? Bweggwayo. Nakugamba nze n'ennyumba nagigula sente bweziti. Okitegeera? Nakugamba ng'oyagala sente zikunyumire, manya okola sente mmeka. Omanye sente z'okozesa omwezi
zisinga ku z'okola omwezi, zoyingiza omwezi oba entono ku zoyingiza omwezi. Omanye ebintu ebyo tulina okubibala. Nakugamba engoye oyambaza sente mmeka n'engatto. Eno Omuwarabu asobola okwambala engatto emu okumala omwezi mulamba nga tagikyusizza. N'ayambala olugoye lumu lumala kukutuka omwezi mulamba naye nga gwe tomanyi. Oshegera non that nti abatalina sente abaziyina ate nga buli weekend ashopinga balina kye bayita black market. Black market engoye ezo ziba za layisi. Oshegera naye fe omuwala akwata emitwalo 8 n'agenda n'agigula mu wiigi. Ebintu ng'ebyo. So we had a conversation. Nangamba beera ne byoyagala. Manya byoyagala n'akaseera kiko byagaliramu n'akaseera kiko ino bikoleramu. Biwandiike wansi. Buli kintu ky'omala okuteekako omukono making sure oba okimaliriza ogenda kuwangula. Naye ffe Uganda ebintu ebyo tetubikola. Olufuna sente nga tuzoonoona tuzikyakalamu tuzigulamu bakazi ebintu ng'ebyo. So nimpulaninga ate ekirala these people nti bo bakolerera abaana baabwe. Nze bakama bange benzize nkolera abaana baabwe abalenzi bagagga kyokka nga bakyali baana bato. Naddala abaana abalenzi abo bakula babateereddeko sente ku akawunti. Buli mwezi taata ateekayo omwana n'amugulira amamotoka amuteekateeka so that agenda okujjukirayo okutandika okukola ng'ayongerezako ku bungerezi muzadde byabadde amukolera. Kitegeere kitali waffe mu nsi. Kyova olaba nti ffe Abafirika we have each and everything naye tulina poverty mungi. People are so poor up to the extent that nti bwoba toyina sente you cannot survive. That's Africa. Oshegera nti government yaffe tugiwa naye ate yo tetiddiza. Naye bano abantu government zaabwe zibaddiza through what education. Omwana asomera bwereere. Oshegera wali amalwaliro g'abaana nga ga bwereere. Omwana ngali ku insurance, government insurance, walwaliyawo omutwali. Yanze ebintu ebyo mbiraba nnyo eyo eno mu nsi zino ez'Ebulaya zentera okubeeramu. Not only ensi, waliwo n'ezo ensi zentera okugenda mu for vacation, kuwummulamu biki ebyo. Ebintu ebyo mbiraba nnyo. Nti bo bannansi government tebanyigiriza. Naye ate ffe government zaffe zitunyigiriza mwana. Shege. Ate n'ekirala bo basasula omusolo in any way that ne bwoba ogenze kugula simu ogyongeramu katugambe simu ya mitwalo ya siringi 1,500 olw'eno bajja kugamba 1,555 agatano taxi. Ogende mu supermarket akasanya ka 10 oba ka 2 ezaria oba kugamba 25 ez'ettaano musolo. Oshegera bwe bityo naye nyabo bana mwenze kangende ngendezeyo konne bakiko then in planning go regular ndabe chiche ngendo kola oba I take some pictures or I do what. Yeah. Double, the giga. Yeah.